nze sirina kutya okujjako okuwa abantu baffe essuubi nti tujja kuwangula ne baba basazeewo tuddemu okulonda inshaallah. Agava mu kibiina ekya NUP ekitwalibwa omukulu Bobi Wine munnange si malungi nakamu mwana mulenzi munnange ate nalukoola era nga munnange kooti bwe yavuddeyo n'esazaamu munnange ate obuwanguzi bwe. Jjukira nti nno babaddenga mu kooti n'omukyala owa NRM muyite omukyala Nambi. Kakati nno bye bimu byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo. Nina King Saha ye aganye okwogera ku byentuŋŋamu ebyabaddeyo munnange ate wali mu Africa Coffee. Ye Eddie Kenzo wuuno munnange avuddeyo si mumativu munnange ate n'ebyabaddeyo esayidi eyo okwabadde munnange ate n'omuyimbi eyavudde emitala w'amayanja muyite Diamond Platinum. Byengenda okutuusaako mu maaso eyo. Kakasa nti nno osubscribinga kosaate n'okulayikinga video. Kakati nno ngenda kutandisaako munnange sayidi eno ne nalukoola era nga amawulire gamusanze munnange ate mitala w'amayanja emeka eno gye gamusanze amawulire. Kakati nno mwana mulenzi munnange wali okusinziira engeri gy'abadde ayogeramu agambye nti nno siitiddemu nakamu munnange mmanyi nti nno obuwanguzi nkyabulina newe tunaaba tuzzeemu okuba akalulu munnange nja kuwangula esayidi eno. Bambi bw'ati bw'abadde ayogera mwana mulenzi munnange ate nalukoola. Nze sirina kutya okujjako okuwa abantu baffe essuubi nti tujja kuwangula ne baba basazeewo tuddemu okulonda inshaallah. Naye engeri gye kituuseewo nga tuli eno e Makka katwongere okusabira ensi yaffe etereere inshallah. Kubana kaakati bannansi ababadde n'okubuusabuusa ndowooza mulabye effuga bbi bwe tusobola n'okuyita eyo gye twandiyise nga twagala okufuna obwenkanya. Tujja kuwakanya ebyo ebikoleddwa, tujja kusigalayo eyo abantu gye baatuteeka. Bwe kityo ndowooza munnange ate owulidde era nga amawulire ago gakyagenda mu maaso ate munnange ate okutredinga n'okwewuunyisa munnange ate bannansi esayidi eyo. Kakati nno eyo kankuggyeyoko ate nkutegeezeko munnange esayidi eno. Mwana mulenzi munnange ate King Saha avuddeyoko. Leero naaganye ssebo okwogera ku byabaddeyo munnange wali entuŋŋamu agambye leero sigenda kubawa munnange ate masannyalaze. Ensonga ezimu ng'ezo tuba tuziwa obudde obusaanidde naye abamu tetugenda bawamu kasannyalaze leero katusooke tumiremu Yamaani omukolo gwabwe gusooke gubuulireyo tubaye tugutanje bulungi tubanyonyole eyafunye olusambu n'akasambu nze bitwevu tebingwanako mwana nasimbye kakasooli kange nyakulyako era nga munnange akatambi ako kabadde katredinga wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo. Kakati nno munnange lubadde bwe lutyo wengwiridde munnange ate ku mwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo. Kakati nno ye ebyentuŋŋamu munnange ye bw'ati bw'abadde abyogerako esayidi eno naye nga okusinziira munnange ku byonna by'abadde ayogera alaze nti nno munnange munnange ate erabika ndowooza waliwo obutaali bwenkanya munnange ate ku Diamond Platinum okujja okuyimba munnange ate wano ye ne bamuteeka waggulu nnyo ate ffe munnange ne tubeera wansi bannange oba bye bimu ku by'abadde ayogera munnange esayidi eno. Sooka owulirize bulungi nnyo munnange ate audio ye nga bw'abadde agamba esayidi eno. Nalaba nga waliwo embeera nze gye ndowooza nti teyali ntuufu in terms of ndowooza lemi oba organizer. Toyinza kuŋŋamba nti oli bamupangisiriza kubanga twali tupafominga ffenna Diamond Beni baanibo naye ffenna however much nti oli abeera mugenyi nakyo tulina omususo amaka ensuso naye ate tetulina ate kuteekawo nnyo mbeera etali ki ntuufu. Naffe tuli bantu tukanoga naye kubanga Diamond talina nnyonyi naye bagimupangisiriza bano bennyini. Oyogera ku helicopter oba eri private jet? Private jet bagimupangisiriza abeena abaffe ate kati ayinza ogiteeka mu ssente ze kitegeeza bagimupangisiriza okitegeera. Ne bavaawo ne batuuka awo ffe baatuwaza amafuta ye ne bamufunira helicopter.
n'amala okukola lihaso n'alinnya n'adda ate nsimanyi n'akola bikise nga balinga abalumya omanyi n'obeera awo mujjawo nga biringa ebyobujja biringa omuntu omu asobola okugamba nti biina kye byali awo watya nga ye kye yasaba nga mwe temwakisaba. My friend, let me tell you, naye waliwo ekyasukka nga emyerago gisusse okitegeera emyerago ebyokunafuya industry yaffe okunafuya nti awano tewali muyimbi wano okusinziira ku kigenda mu maaso tewali tewali muyimbi simanyi oba nyinza kigamba nte nze sirina sigamba mbu njogeza bujja he's worth it akikoleredde nga ye. No problem. If it is worth it, then even me to be on that show, I'm worth it. Because sengamba de siri worth it, you cannot book me to that. Niye bobola nti I'm on that standard of going there nange nkugatteko. You can also give me a fair treatment. Mukubulira lwakuba ndi saagala kwogera bingi. The organizers of this event bakwano bange okitegeera bawangadde nnyo ne mukyala babadde bonna mu youth structures simanyi what, they are very good people. Naye ku kino ejjoogo baaliteekamu dda ne mbagammwe bali sikulimba bali basose nagikola ndowooza nga Share Diamond ekandooza abantu ne babwokya ku Twitter okwo ne babujjayo ne balyoka bajje ne batuula nange ne mbagamba you can't do this. N'abo bonna abo bolaba Reggie tebaliko nze nabagamba we cannot do this. Okitegeera other our people, this is a Ugandan product, you know. Saa kunjogeza bingi but kampunzike kyalimu ejjoogo. Bwe kityo nno munnange era bwe kitambudde esayidi eyo nkugambye buli woyita wonna amawulire gakyagenda mu maaso ate munnange ate okutredinga ku nsonga ya Africa Coffee ebyabadde munnange ate entuŋŋamo esayidi eyo bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo updates zonna tuzikutuusaako wano ku Geminat UG ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.